Oluvannyuma lw'akasambattuko akaaliwo ku lunaku lwa kampeyini olwasembayo mu Arua, abantu bangi abaakwatibwa nga ne gye buli eno abantu baabwe tebabalabangako. Omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine y'omu ku bantu abaasembayo okulabwako mu kiseera nga bagambibwa okuba abakuumaddembe kye bajje batte ddereeva we Yasin Kawuma. N'okutuusa kati abafamire tebakakasa watuufu wa Bobi Wine waali, ekibawaliriza okuvaayo okulaga obutali bumativu. Naye nga poliisi teyatunyonyodde we yamutadde ate n'embeera gy'alimu. Poliisi tenatukkiriza mulabako era tetumanyi oba mulamu oba mufu. Waliwo amawulire agayitingana nti ono yandibanga akuumibwa mu nkambi y'amagye y'e Bondo mu Arua. Mukyala we Barbara Kyagulanyi agamba nti ye bbaawe si mujaasi nga talaba nsonga lwaki bandimukuumidde mu kifo ng'ekyo. Omuntu atabeerangako musirikale, atayingirangako magye, atayina kintu kye mumanyiiko kyonna ekikwatagana n'amagye, bamukwatira batya mu barracks. Ono era agamba nti ali mu kutya oluvannyuma lw'okufa kwa ddereeva wa bba eyabadde mu kifo w'atera okutuula mu mmotoka eyakubiddwamu ebyasi. Kati bawadde ensaleesale wa ssaawa 48 ng'abakulu babaleetedde omuntu waabwe. Twagala okulaba mu ssaawa 48 Kyagulanyi Robert Ssentamu nga wali mulamu. Tuli beetegefu okusisinkana omuntu yenna kabeere mukulembeze ku nsonga ekwatagana ku Kyagulanyi. Bano bategeezezza nti Bobi Wine ne bw'anaaba ayimbuddwa tebagenda kumugaana kugenda maaso na byabufuzi kubanga ono si mwana muto nti balina kumulunda nga nti. Twagala gavumenti etegeere ebyobufuzi bya Uganda bya bannayuganda bonna so si abantu ab'ekitundu ekimu eky'eggwanga ekyo nkiddamu bya bannayuganda bonna so not a group of people oba a group of family. Omwogezi wa poliisi Emilian Kayima asabye abafamire eno okuba abagumu ng'asula ku ttaka kubanga nabo tebeebase. Omubaka Robert Kyagulanyi ali mu mikono gyaffe nga tukyayongera okunoonyereza ku nsonga nnyingi ezikwatagana n'emisango egijjazibwa era ekirabo kinaba kituuse bajja kumulabako. Tubasaba babeere bakakkamu. Omu ku bannamateeka b'omubaka Andrew Karamaji ategeezezza nti bamaliriza okubaga ekiwandiiko kyabwe namutayika kye bagenda okutwala mu kkooti nga bagisaba ekake poliisi okunoonya Bobi Wine ne banne bwe baakwatiddwa ebuziizi yonna bamugireetere. Tugenda kufilinga for a production warrant ekiwandiiko ekiragirira kino ekiragira poliisi oba ekitongole kyonna okuta omuntu abeera akwatiddwa ng'obudde obuli mu constitution buyiseewo nga wano bwe tulaba. Kati essaawa ziweze kumpi 20 okuva Bobi Wine lwe yakwatiddwa newankubadde ng'abantu be kaba be bannamateeka be tebannaba kwogerako naye oba okumanya omusango omutuufu gwe yazizza. Amateeka galagira abaakwatiddwa okutwalibwa mu mbuga z'amateeka mu ssaawa 48. Solomon Kaweesa, NTV Akawungezi.